Allah subhanahu wa ta'ala atendebwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna wadde obubi bwonna. Musaba Allah sukusaasira kwe n'emirembe gye bubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa bwa buli muntu ssekinnoomu bwagwana okubeera nga yeefubako, okubeera nga atya eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo buli omu weefubeeko olabe ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala, musta'inan billahi ala dhalik, nga bw'okisaba ne Allah kikuyambeko. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Twalaba ayat sabiqan mu suratul Qasas, aya y'enkaaga n'enkaaga mu emu. Wama utitum min shay'in famataa'u al-hayati ad-dunya wa zinatuha wama 'inda Allahi khayrun wa abqa afala ta'qilun afaman wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqih kaman matta'nahu mata'al hayati ad-dunya thumma huwa yawma al-qiyamati min al-muhdarin. Netulaba abantu Allah subhanahu wa ta'ala beyakulembeza okubeera nti awa okweyagala n'amatiribona g'obulamu bw'ensi, ne bateegasa nabyo wabula ne beeyisa nga bwe baagala mu nsi, ne beeyagala ne bakola buli kyonna ekibanyumira nekibafunako obusobozi olw'obutebenkevu n'okuggulibwawo Allah subhanahu wa ta'ala kwaba abagguliddewo, ne bakomekereza nga min alhalikin. Twalaba suratul Qasas aya y'ensanvu mu omusanvu. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil-'usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان جوابه لقومه رواية وقالوا كراو ku aya ey'ensanvu mu omunaana okulaba maatha yujibu ahlu taraf
abo Allah subhanahu wa ta'ala bawadde kukutiba n'abaggulirawo obulungi n'amatiribona ag'obulamu bw'ensi bwe bagambibwako okulongoosa n'okwekomako ku kwonoona biki bye baanukula babagambako. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala anyumya ku muddu we Qaaruun bwe yali ayanukula abamugamba nti wa ahsin, wandirongoosezza nno muganda wange gwe Allah gwasukkulumizza n'amwawulira n'ebyengera bye byatawadde balala. Wandibadde olongoosa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalongoosa gy'oli, wandibadde toyonoona mu nsi, kubanga ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bwonoonyi. Inna Allaha, mazima ddala nno tewaliwo kubuusabuusa nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu almufsidin, Allah tayagala bwonoonyi. Aya y'esanvu mu 8 abantu balina ebigambo byabwe bye boogera ne baanukula abo ababa babagambako okubeera nti bakyusa enneeyisa, bakole obulungi beegase n'ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala ekitono kyabaazise okubeera nti bawangaala ku nsi kuno. Qaaruuna yagamba abantu abamugambako n'abamubuulirira mu ngeri nnungi nga ne bye bamugamba bye bimugasa. Yabagamba nti innama utiituhu ala ilmin indi, bino bye mundabamu, esente zondaba nina, ebidduka byolaba nvuga, amatiribona g'amaka ago golaba nsulamu, ne bwolaba ndi obulungi alhamdulillah, okwambala okwo kwolaba nyambala naawe nonnenyumiririzaamu, obulungi obwo bwondabako, walillahi alhamdu walminna, tolaba ebitiibwa mwendi masha Allah tabaraka wa ta'ala. Innama utiituhu ala ilmin indi, ekituufu mbitakabanidde, tebibadde byangu nga bwolowooza, tebyagwa bugwi, tebyakeera bukeezi n'embifuna, mpise wala. Innama utiituhu, yesi mbirina, ondabanga bwondaba, naye ekituufu binkositinze bingi. Onaasun, abantu yansibuuna ni'amu Allah ila anfusihim, babala ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungi bw'aba bawadde ku nsi ne babwezzaako, ne balaga nti bo y'ensonga lwaki babulina, naye nga si kituufu. Omuntu yenna alina akalungi k'olina, kobeere ng'olafuubanya otya okukatuukako,
akalungi ako kubeera okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akwawulira nako min bayni al-ibad wakati w'abaddu be abangi n'akulondamu miskini n'abeera nga akakuwa. Byonna ebisigadde bye tukola bigwa mu ttuluba limu liyite lya ittikhadhu as-sabab, kubeera ng'oteekawo ensonga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwayitiza n'abeera nga akuwa kyaba akuwadde, naye tekibeera ti sababu eyo gy'otaddewo nti yevaamu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byaba akuwadde, olw'ensonga nti bangi abalabwako nga bayise mu ebyo by'oyiseemu ne bakola ebyo by'okoze, naye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'atabawa ebyo byakuwadde. Okukola ennyo si kwe kufuna ennyo, saava. Tekiri nti akola ennyo yasinga okufuna. Saate tekiri era nti amagezi amangi kwe kufuna, ng'era bwe kitali nti okusoma ennyo obuyivu obw'ekika ekyawaggulu mwana wattu byebisukulumya omuntu ku balala, wabula fadlullah, obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala yu'tihi man yasha, abuwagwa abayagadde. Fadlullah yu'tihi man yasha, obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala abuwagwa abakoze ati abuwagwa abayagadde. Kyova olaba nga buli kalungi konna Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama utitum la, yagamba nti wama bikum min ni'matin famin Allah, wama bikum min ni'matin famin Allah. Tewaliwo muntu alina kalungi abalala ke batalina okujjaka obwennyini bw'ensonga gye kaba kavudde wa Allah n'asalawo n'akakuwa. Abantu bogaana, buli muntu alina obulungi Allah bwe yamwawulira nabwo, ogwana okukyusa olulimi lw'okozesa ng'oyogera n'abantu, ogwana okukyusa olulimi lw'okozesa ng'oyogeraganya n'abantu. Kigwanira omuntu Allah gw'asitudde n'amwawulira n'obulungi bwe okubeera omukakkamu n'omwetoowaze. Kyabbeeyo omuntu Allah gw'ayawulidde n'embeera ey'enjawulo ku bitonde bye okubeera ng'abeera mukozi wa bulungi, omuyitirivu w'okulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala, then eri ebitonde bya Allah. Aye neeyisa y'ebitonde yeewuunyisa. Ekibuuzo Allah kyabuuza omuddu olwaleero eyeeraba nga wa kitalo nga wa nkizo, Allah abuuza nti awalam ya'lam, awalam ya'lam, abanga omuntu tamanyi anna Allaha qad ahlaka, ti Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza najja ku nsi kuno min alqurun, ebyasa by'abantu, emirembe, naye ng'abaali ku mirembe egyo man huwa ashaddu minhu quwwa, man huwa ashaddu minhu quwwa, nga bwe Allah bwe yakulembera najja ku nsi kuno abaatukulemberako ne babeera mu mbeera olwaleero muwulirira ng'oli wa kitalo nnyo, nga baali b'amaanyi okutusinga. Allah subhanahu wa ta'ala teyajjula mu nsi muno abeeyisa mu nneeyisa etali nnungi
olw'omulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabawa. Lwaki naawe bwozze mu nsi aye naawe teweebuuliridde nabo, naawe okutta enneeyisa etali nnungi nga bwe beeyisa? Bwe buba bukulembeze lwaki weeyisa bw'otyo? Bwe buba bukulembeze lwaki weeyisa bw'otyo? Ng'obwekisibwa Allah subhanahu wa ta'ala yajjuula mu nsi muno abakusinga amaanyi mu bukulembeze. Bwe biba byanfuna lwaki weeyisa bw'otyo mu nneeyisa etagwana? Ng'obwekisibwa Allah subhanahu wa ta'ala yajjuula mu nsi muno abaali bakusinga ebyenfuna eby'amaanyi. Bwe buba bulungi nga y'ensonga lwaki ofaanana bw'otyo? Nga Allah abalungi bajjuludde mu nsi muno nga bayitirivu, lwaki olowooza nti gwe osinga okubeera ow'ekitalo mu balungi abakayita mu nsi muno? Kyabbeeyi ki, kyanjawulo ki ekikulowoozesezza nti gwe oli wanjawulo mu bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwangaaza mu nsi muno ebitamanyiddwa bungi bwabyo? Lwaki omutima gukulimbye? Lwaki amagezi go tegakubuulidde kituufu? Lwaki weerimbye? Man huwa ashaddu minhu quwwa, yagamba nti wa aktharu jam'a. Bwe kuba kuŋŋaanya byanfuna abantu baali bayitirivu bakukuŋŋaanya. Wa aktharu jam'a. Naye ekyewuunyisa wala yus'alu an dhunubihim, tebagenda kubuuzibwa ku bwonoonefu bwabwe. Abo abaakulembera obwonoonefu bwe baakola mu nsi muno, la yus'alu an dhunubihim almujrimun. Aboonoonyi olwaleero abali mu nsi tebagenda kubuuzibwa ku bwonoonyi na byonoono byabo babakulembera. Buli omu Allah agenda muvunaana bibye. Wala yus'alu an dhunubihim almujrimun. Saate era omwonoonyi yenna akola obwonoonyi waliyo ebiseera ng'agenda okusinkana Allah nga tagenda kubuuzibwa ku byonoono bye wabula okubonerezebwa ku byo. Mwalimu omu bw'abadde ayogera ku wala yus'al, tebagenda kubuuzibwa, ng'ayogera ku aya eziri ku mbeera eyo ezimu ziraga nti abantu bagenda kubuuzibwa ku bwebyo bye bakola ebyonoono, ate endala ne ziraga nti tebagenda kuweebwa mukisa kubuuzibwa. Naye tezikutawaanya. Jawaabu eri emu nti olunaku lw'enkomerero luwanvu, lulimu bustopovers obw'enjawulo, naye ebiseera ebimu bagenda kubuuzibwa, ate ebiseera ebirala tibagenda kubuuzibwa, ate ebiseera ebirala bagenda kufootoolebwa. Ng'omuntu bw'asimbula wano ng'agenda Mbalala, nga ku kkubo okwo kuliko checkpoints ez'enjawulo, ezimu n'oziyitako nga tebakunyeze, ate emu n'ogiyitako nabaga nti owange ebikwogerako biruwa, ate awalala n'oyitawo kati naye otambulira otya mu kidduka ekifaanagana bwe kityo. Kadhalika alqiyama wa kadhalika al ayat, ne aya ezirambika okubuuzibwa kw'abakola obwonoonefu mu nsi ku lunaku lw'enkomerero bwe zityo bwe zifaanagana. Allah subhanahu wa ta'ala oluusi tebagenda kukubuuza ku byonoono byo kubanga bimanyiddwa, naawe ogenda kujja ng'obyetisse. Sabaala bagenda kukubuuza bamalayika ba Allah nga bakubuuza lwaki ozze ofaanagana bw'otyo, ng'ate mwana wattu wafuna omukisa ogugambibwako n'ogukomebwako nti tewandikoze bw'otyo, naye lwaki ozze wa Allah subhanahu wa ta'ala nga lwaki bw'otyo ofaanagana? فخرج على قومه في زينته. abantu beeyagala ne bajja
society zaabwe mwe bawangalira mu matiribona gaabwe mu byebbeeyi byabwe. Omugagga bw'afuluma ku kyalo n'afuluma mu maka ge gabeera ga njawulo, n'engeri gy'afuluma mu maka ge ebeera ya njawulo. Ekidduka mwaddukira mwafulumira kibeera kya njawulo. Allahu almustaan. Ebyambalo by'aba ayambadde nabyo biba bya njawulo. Oyo mugagga ku kyalo. Omuntu ow'ekitiibwa bw'afuluma mu maka ge engeri gy'afulumamu n'okujja mu bantu, bw'afuluma okujja eri abantu agireera mu bitiibwa bye. N'omukulembeze bw'atyo. Omuntu nga mulungi bw'abeera mukyala n'afuluma awaka we n'ajjako mu bantu mu bulungi bwe, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwunda nabwo era naye afulumira mu bulungi bwe. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala abantu bangeri bbiri waliwo be yeyawulira n'ebyengera bye ku nsi, n'abo Allah baataawa byengero ebyo. Abantu bwe batunuulira abo balinako enkizo babeera n'ebigambo bye boogera. Qaala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, qaala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Abantu ab'engeri ezo be twogeddeko bwe balaba abo Allah be yaggulirawo obulamu n'okweyagala kw'oku nsi nga bo Allah teyabibawa, qaala babako n'ebigambo bye boogera. Baluwa alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, abo abeegomba abamalibwamu. Abamalibwamu waliyo omuntu nga ensi emumalamu. Omuntu ng'ayagala ekitiibwa, bw'alaba ow'ekitiibwa aggwaawo agwekerera, yatamanna an yakuna makanahu, ekimumalamu si kirala, yeegombayo abaabeera ekyo, yeegombayo abaabeera ekyo. Omuntu ebyenfuna nga bimumalamu nga binene nnyo mu kifuba kye, bw'alaba Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ebyenfuna agwekerera n'owulira mulinga osaanawo, obulamu busobola okukufundawalira olw'okuba olabye Allah gwe yawa ebyenfuna ng'ate gwe omwana wattu tolina. Omuntu ng'akolerera obulungi obw'omubiri, okulaba ku mubiri gwe nga mulungi, bw'alaba omulungi aggwawo. Bw'alaba omulungi akola atya? Aggwawo. Edda nga kyalaba ku TV oba yali muviti oba yali kitongole kyekikola ebizigo by'enviiri, balaganga omukyala ng'afulumyeyo basooka ne bakulaga omukyala alina obuviiri obweranze ku mutwe, nga bw'agenda yeetakula kanajja ayitibwako mukyala munne ng'empewo bwefuuwa enviiri zino zeewuuba eno emabega bwe ziti, n'akyuka n'akola ati n'agwekerera. Teyakuba ku ekyo n'amulondoola n'amukuba nakati owange ogwe enviiri ezange toziraba. Qaala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Oyo bwe yamaliriza anavuga ati ammovit bwe guli omuntu walulunkanira omulungi nga Allah teyabumuwa, bw'alaba omulungi gati mukyala munnange ensonyiwaamu naye okozesa bizigo ki? Olwaleero abakyala abalunkanira obulungi bw'abanga ekimumalamu bweru ng'ekimulamalamu bweru, abakyala ababadde abaddugavu bafuuse beeru.
okimanye ekyo abakyala babadde abaddugavu bil amsi jjo olwaleero beeru tukutuku yuriduna alhayata adduniya etaabu kiki bwe balaba abeeru bakola batya bagwamu abakyala baffe abaddugavu wano Allah teyabawa nviiri mpanvu naye ati lisiti asiba emigwa mpaka negituuka eno naye nga si nviiri alenze emigwa yuriduna alhayata adduniya olw'ensonga nti alabye kwoyo Allah gwasukulumya n'enviiri ki empanvu qala alladhina yuriduna alhayata adduniya abantu abaagala abamwalibwamu abatwalibwa n'obulamu n'amatiribona ag'obulamu buno obwensi n'ebyokwewunda byabwo bwe balaba Allah subhanahu wa ta'ala basukulumiza nabyo ebigambo byabwe bifaanagana bwe biti owekitibwa Allah agamba ti ya laita lana naffe kale senga naffe tulina lana mithla ma utiya Qarun kale senga nange nfaanagananga senga nina ebifaanagananga ebyo Allah bye yawa Qarun ya laita lana mithla ma utiya Qarun olina bye weegomba gwolaba alina byalina weegomba senga naawe byolina okwegomba si kibi senga obeeranga bye weegomba oyagala obifune mu bulungi senga obeeranga bye weegomba Allah subhanahu wa ta'ala senga aba abikuwadde ng'onoobyegasa nabyo mu bulungi ya laita lana mithla ma utiya Qarun olaba abantu bwe bafeeba innahu ladhu hazzin azim bo bannaffe beesiimye bwe gubeera mugabo ku nsi Allah teyabaseera bwe guba mugabo ku nsi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi yabakola atya teyabaseera osanga omuddu ng'alabye omugagga naga nti naye wallahi bya Allah bizibu nomubuuza nti kikirwa kibizibu naga nti Allah akwata obugagga obumala abantu 200 oba abantu 100 n'abuwa omuntu ogwo ffe ne tusigala nga tetulina Najibullah ebyo wali obiwuliddeko Najibullah mubuuza lwakuba alabyeko ku balina ku sente kati olaba omuntu ng'alina obugagga obwandibadde obw'abantu 100 ng'abulina bwomu naye nga gwonoonya akakadde kamu nga tokakola otya tokalina ddala mu butuufu abantu abo mu nsi tebaseerwa bannange baafuna omugabo munene embeera ng'efaanagana nga bwefaanagana genda oyongere okwetegereza ayat okuva ku 8 kye tutandikirako okutuuka ku 84 we wali ensonga y'omusomo gwaffe وقال الذين أوتوا العلم ku mulembe ogwo ogwawangalibwako Qarun abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yawaako okumanya akatono be yawaako okumanya ku bwennyini bw'ebifo ebibiri ku bwennyini bw'ensi n'obwennyini bw'enkomerero hatha ilmun okukumanya قال الذين أوتوا العلم نوع العلم هنا
omuteeko gw'okumanya wano ogusooka ye ma'arifatul amrayn, ma'arifatu dunya wa ma'arifatu al-akhirah. Wali abantu nga Allah yabamuwanga bamanyi enkomerero nga bamanyi naki nga bamanyi n'ensi. Ya'rifuna zawala dunya, bamanyi okuggwawo kw'ensi ne bwebanga etibyo etya eri omuntu, bamanyi nti ad-dunya zaila. Wa ya'rifuna hawana dunya, bamanyi obunyomoofu bw'ensi. Hadha ilmun thani. Ya'rifuna wa ya'lamuna hawanu dunya, bamanyi obunyomoofu bw'ensi ne bweyeyolekera omuntu nti ya bbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala byawa okumanya obwennyini bwayo, banyimanyi nti edduniya rakhisa, bagimanyi nti ensi yaki, ensi ya wansi. Yu'tihi llah, Allah agiwa man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah ensi asobola ogiwa gwayagala, ate agiwa nnyo baatayagala. Abo abalina okumanya bamanyi nti ensi nyoomoofu, mu bunyomoofu bwayo si nnene ewa Allah okugiwa omuntu. Kyova olaba nti basinga okugiwa be batamukkiriza, naye Allah agiwa gwayagala, ne gwatayagala agikola ati agimuwa. Qala alladhina utul ilma, bagamba abo Allah subhanahu wa ta'ala byawa okumanya nti obulamu obwannama ddala, wa inna ad-dara al-akhirah lahiya al-hayawan. Allah byawa okumanya nti obulamu obw'enkomerero bwe bulamu nno ddala. Buno obulamu bwe tulimu la shay, akhi al-karim, la shay. Buno obulamu bwe tulimu la shay, tebuliimu kantu. Allah yatuuka okubuteena n'agamba nti la'ibun wa lahwun. Obulamu obw'ensi bwonna yabukuŋŋaanyiza mu bintu ebyo, n'agamba nti la'ibun, gulinga muzannyo, wa lahwun, na kintu kigayaaza kimala budde. Qala alladhina utul ilma, Allah subhanahu wa ta'ala beyawa okumanya abalaba Qaruna nga n'okubeera nti alina Allah byamuwadde, naye nga tu'inuhu ala al-ma'asi wal-kufri, bwe batunuulira nga balaba Qaruna Allah byamuwadde nga yeegasa nabyo ku kukaafuwalira Allah na butamutegeera na kumukwakanya na kubeera nti byeyeegasa nabyo kukola obujeemu, era ng'eyo y'embeera y'abantu abasinga okubeera abangi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abaggulirawo n'abawa obulungi ku nsi, bayitirira okwonoona. Bwe buba bugagga, kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Omuntu ajeema, omuntu afuuka kiwaji bw'alabanga Allah subhanahu wa ta'ala mugaggawazizza. Walau basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi, senga Allah subhanahu wa ta'ala aggulirawo n'agaziiriza abantu ebyenfuna bangi, labaghaw fil ardi, labaghaw fil ardi, abantu bandikoze obujeemu bw'otalabanga. Famin rahmatihi, kuba kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah kitebeekeze mu mitima gyaffe. Bw'olabanga Allah akuwadde obusiraamu n'atakugaziiriza, la'alla Allahu yahmiika, oba olyawo Allah akukuuma bukuumi. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna Allaha yahmi abdahu min ad-dunya kama yahmi ahadukum saqimahu min al-ma. Allah akuuma abaddu abamukkiriza ku nsi, n'abakuuma ensi n'agibawaako kigero ekisobola okubeera nti kibayisa muyo, nga bw'olaba omu mummwe bw'akuuma omulwadde we ku mazzi ne ku byakozesa. Emmere bamugererako ngerere, lyako ekyo.
naye ng'alina obwetaavu. Nabwatyo Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abamu akuuma bakuume n'atemu wansi nga bw'anaagimuwa agenda gikozesa ayonoone kati sijja muwa kamuwe ekinasobola muyisa muyo asigale okubeera ng'alongoosa. Awo waali ng'alina yakulya, awo waali ng'asasula waasula, awo waali we walungi wakyasaalirako, we walungi wakyategeerera Allah. abo abaaliwo nga balaba abantu bano beegomba Kaaruuni, Allah nga yabawa kumanya nti ebyenfuna n'obugagga omuntu bw'akozesa okubeera nti ajeemera Allah si bwa buvunaanyizibwa wabula bwa bulabe, bwa bulabe. Abawala b'omulembe guno, abakyala b'omulembe guno, Allah bawadde obuyitirivu bw'obulungi, bawadde obuyitirivu bw'obulungi, ng'obulungi obwo babukozesa mu kubeera nti bakola buli kyonoono. Abawala b'omulembe guno, abakyala b'omulembe guno abeeyambula olw'obulungi bwabwe. Waliwo omukyalo omu nina ka application ku simu yange okuba kayita N News, mukamanyi? Kuliko omukyalo omu gwendabyeko lwaliro bakunotifyinga gati nakano weekali, oyinza okukasomako bw'oba oyagadde. Kubaddeko omukyala gati nze nkozesa omubiri gwange okufuna ssente, nawe bewudaga nti ate nkozesa simanyi magiki biki okuyimirizaawo bizinesi zange. Abakyala b'omulembe guno abalungi, obulungi ng'omuntu abukozesa okubeera nti agwa mu buli kyonoono. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Qala alladhina utul ilma, abamanyi obubi bwekyo Allah bwe yawakkuma kukumanya, ne bamanya enkomerero oyo gy'ogenda okumalira n'ebyo by'okola olwaleero. Babagamba nti wailakum, wailakum, mubadde ki, lwaki muggwamu? Ekituufu thawabullah, ekituufu thawabullah, ekintu omuntu kyakola muleme kuggwamu. Ekintu omuntu kyakola thawabullah nga ajja kifunamu empeera ewa Allah, khairun. Omuntu ali ku nsi olwaleero ng'olina kyokola, nga kyokola ojja kifunamu empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'onoomusisinkana. Wailakum, baganda bange ne bannyinaze, thawabullah, ekintu omuntu kyokola olwaleero ng'ojja kifunamu empeera ewa Allah, khairun, kyekikira, kyekirungi okusinga ebyo ebitwala abantu ebitumalamu. Naye abagenda okufuna empeera ezo mu bye bakola olwaleero ku nsi be balina bino wammanga, liman amana, liman amana. Abagenda okufuna obulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwe bali musisinkana, be basinga okubeera ab'enkizo, be baluwa. Ekisooka liman amana, bwe babanga basiraamu ddala. Ekyo kyakufunibwa omuntu awangaala ku nsi nga musiraamu. falladhi yaishu fi dunya fi tarafin wa zina, omuntu awangaala ku nsi ng'awangaalira mu bitiibwa, awangaalira mu bugagga, awangaalira mu bulungi,
awangalira mu birungi naye ala kufurihi nga takkiriza Allah. Walladhi yaishu fi dunya, noyo awangala mu nsi nga la yamliku illa, nga talina okujjako ekitono kwayimirira. Miskinun, eidha alina ekitamumala, au faqirun, oba munaku ddala naye nga wahuwa mu'minun, naye nga musiraamu. Yewabbeeyi, yewankizo, yeyesimye okusinga oli akulembedde. Qala alladhina utul ilma, Qaruna teyali musiraamu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugaggawaza, bwe yafulumangayo n'ayita mu bantu be nga buli omu amwegomba, naye nga wahuwa kafirun, naye nga takkiriza Allah. Abamulaba ne bamwegomba nga banaku bankuseere, bamwegomba kuba tebalina, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawulira n'ekyebbeeyi nga muslimuuna, nga baki, nga basiraamu. Thawabu llahi khayrun liman amana. Muganda wange, mu nsi tofunamu obukulembeze, oyinza obutabufuna kuba emyaka gyotuuseemu bwe tuwaaya tetulaba na wooliyita kufuuka mukulembeze oba owaki. Embeera gy'olimu oyinza okuva mu nsi nga togaggawaddeeko, oyinza okuva mu nsi nga tovuzeeko kidduka kya birooto byo, saate oyinza okuva mu nsi nga tozimbyeko nnyumba ya kirooto kyo, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo bingi. Naye beera musajja musiraamu, beera mukazi musiraamu, ojja kufuna empeera ewa Allah olwekyo kyofunye mu nsi. Thawabu llahi khayrun liman aman. Si kyekyokka, wa amila saliha. Omusiraamu empeera agifuna mu kubeera nti mu busiraamu bwe ebbanga lyawangalidde mu nsi muno tafunyeemu matiribona, naye akoleddemu saliha. Tagaggawadde mu nsi, tabaddeeko wa mukulembeze, tabaddeeko naye wa amila saliha. Naye Allah omukisa gwamuwadde okuwangalirako mu nsi akoleddemu emirimu emituufu. Anta huwa, yegwe amana wa amila madha, wa amila saliha. Musiraamu naye yusalli, amila saliha. Musiraamu ate omusiraamu asaala, amana wa amila saliha. Musiraamu ate musiraamu awazzaka mu ekyo Allah kyabamuwadde, talinatuuka ku muteeko guwazzaka, naye yatasaddaku, yarudahu, akwata akatono min alqalil, mukatono kalina wa yatasaddaq ibtighaa thawabillah, akwata katono Allah kamuwadde atilisita jjako 10 n'alusaddaaka afunemu empeera. Wa amila saliha. Musiraamu mu nsi talina ebyo by'ogomba nti wandibifunye, naye miskini asazeewo asiibe, yasuumu farda, obwetteeka asiiba, bwawuliranga n'obulamu alina omusanga asiibako na fulani, asiibako ku nsiba ey'owa sunna. Alulunkanira ki? Thawabullah, alulunkanira okufuna obulungi ewa Allah. Tafuuse wa bbeeyi mu bulungi bwe ku nsi, tafuuse wa bbeeyi, wabula mu bulungi bwe afunye omusajja min alhalal, n'amukwata n'amufumbirwa, n'abeera ewakaawe. Wa ahsanat ila zawjiha,
n'alongoosa eri omwami we alulunkanira okufuna empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamanyiddwa mu nsi, yaani tamanyiddwa, ne baayitako tebamumanyi, tafuuseeko serebu mu nsi. Thawaabu llahi khayrun liman amana wa amila saliha. Mu nsi Allah tamugaggawazizza, tasuze nti wabbeeyi, naye Allah amulekeddewo abazadde babiri, yuhsinu ilayhima, afubye okulongoosa gye bali, afubye okulongoosa eri bazadde be. Talina sente naye kaabakimira amazzi, talina sente naye kaabalimire, talina sente naye kaababeererewo nga bamwetaaga. Thawaabu llahi khayrun liman amana mu nsi wa amila saliha, naakolamu obulungi. Tafuuse wankizo mu nsi, era talina kinene kyafunyeemu, naye thawaabu llahi khayrun liman amana wa amila saliha ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bw'abaako gwasobodde okulagira okukola akalungi akamulagira, ngati munnange akalimu kano wandikakoze, osobola okufunamu obulungi ewa Allah n'omusanga ng'afuba okukakola. Bw'alaba akoze ekitali kituufu amukomako, ngati munnange ng'oyambadde bubi. Nkyalo omusiraamu tayambala bw'atyo. Wa amila saliha naha anil munkar, aziyizza ekitali kituufu. Thawaabu llahi khayrun liman amana wa amila saliha. Omuntu anaafuna empeera ennungi ewa Allah mu byakoze mu nsi, yakutte omwana we n'amuyigiriza n'amanya Allah, n'amanya omubaka we, n'amanya obusiraamu bwe. Kyafunye mu nsi abaana baabayigiriza eddiini yaabwe ne Allah waabwe. N'afuna mu nsi waladun au bintan salih, afunyeemu omwana oba omuwala omulongoofu, yad'u lahu. Mu nsi afunyeemu omwana omulenzi oba omuwala, n'amulongoosa, yad'u lahu. Tafunyeemu omu, Allah amuwadde azaddemu babiri, afubye ku babiri bombi. Bw'abeera ng'alina omu yeegasa naye, ate olwo Allah gwawaddemu ababiri. Abaana be bw'obanoonya tojja basanga mu bankizo. Tawolaba bapayiroti, abaana bagundi bapayiroti, la. Abaana be si bankizo ti badokita bajjanjabi b'abantu, la. Abaana be si ba inginiya, songa n'okubeera ekyo si kikyamu bwe babanga bamanyi Allah waabwe. Omwana nga amanyi Allah we, omwana nga amanyi omubaka we, omwana nga amanyi obusiraamu bwe, nga payiroti tekikosa. Omuntu ow'ebbeeyi yasinga okubeera ow'omugaso eri abantu. Ne bw'abanga taakisobole kubeera payiroti amanyi Allah, abasoma obwa payiroti babusome, kubanga n'abatali basiraamu n'abaabwe basoma ebyo. Owa Umaru kaasoma okusoma Qur'an. Ababatali basiraamu abangi banaavuga abantu mu nnyonyi. Owa Nakabaale kabeere mubasoma ki? Mubasoma Qur'an. Buli lwanaasomanga harufan min kitabillah nga yaafuna, nga ne maama waafuna, nga ne taata waafuna. Owooli kaafuna omusaala nga musava, agulire taata we emmotoka ey'ebbeeyi. Owange kaasaale eswala ng'akimanyi nti eswala agiseere. Olunaku Allah ateeke ku akawunti y'abazadde ababiri abamuzaala empeera z'eswala z'abaana ba basatu abataano. Bukeere ku makya ng'oli payiroti takyaliwo ne kitaawe nga takyaliwo, nga byonna bye baafuna ku nsi byakoma okwo. Ate bukeere ku makya nga gwe tokyaliko ku nsi, ng'omwana asigaddeko oba ng'avuddeko,
naye nga buli ke yakola ku kalungi ng'okasangayo ku minzaani y'emirimu gyo. Ani asinga okubeera ow'ebbeeyi? thawabu llahi khairun liman amana wa amila saliha. naye wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti wala yulaqaha, o andalayindinganga waawo yagamba nti wala yulaqaha illa sabirun. tekifunwa tebituukikako ebyo okusibwa omutima. wala yulaqaha, ebyo tebituukibwako illa sabirun, okujjako abagumiikiriza. byetaagamu okweresa, byetaagamu obugumiikiriza, n'oguma nogati kino kyekirimu empeera, kino kyekirimu obulungi ku nkomerero, kaŋŋende nakyo wadde nga tekirabika bwe kityo. la yulaqaha illa sabirun, okwebikako kyekyebbeeyi ng'oli musiraamu, abantu ne batamanya mubiri gwo omukyalo omusiraamu, ne weebikkako figayo ne batagimanya ne weebikkako amabeere go ne batagamanya, ne weebikkako ebisambi byo ne bitamanyibwa, ne weebikka entumbu eyo netamanyibwa okujjako abooluganda lwo n'abaami bo n'omwami wo. naye omukyalo omulungi si kyangu kuweebikka. la yulaqaha illa sabirun, okujjako omugumiikiriza. era bwe batuula ne bakyala bannaabwe nviiri zokka ng'omukyala asiba busibikakaaya ng'alina mukyala munnamuga ati naye njagala okulaba ku nviiri zo, senga azimubikkulirako n'azisanga nga nnungi amugamba nti era kisanga atakitte, ziba kuba zange ezo. kisanga atakola ati ezo ziba kuba zange, ensi eno yanditegedde. omukyala nga yakola bulungi bye muyita figa, bakyala banne bw'abanga yeebikkiridde ne bamulabako nga yeebikkudde naga nti eyo figa gy'oteekamu ebyo bibwibwi, mwagaagagoyo ebyo by'obikka, kale gwe Katonda yakuwa byaki? abakyala balaba ti mwana wattu obulungi omuntu ateekwa kubukozesa kukujogaani kukola bwonoonefu. kyobulabanga buli mukyala yenna apoozinga ku masimu ago ku social media ateekwa okwolesa ki kyalina. naudhu billah, alaga ensi yonna nati mulabye, nolaba komenti ate nalindirira komenti babyoyaka thank you munange obasinga ati ataawo saala zammwe munange ati nga wasusse nnyo nagati ebyo byenkolamu. hasbuna llahu wa ni'mal wakil, hasbuna llahu wa ni'mal wakil. wala yulaqaha illa sabirun, okweresa kwetaaga obuvumiikiriza. okweresa onywerere ku busiraamu, okole emirimu gy'onoofunamu obulungi empeera ewa Allah ku nsi kuno. Allah bw'abanga kyakuwaddeko kyekisinga. Allah gw'ataawa busiraamu n'amuwa amatiribona gwe g'otwalanga gekyekibbeeyi. bwe biti abantu bwe bagamba, naye ababibagamba balabanga tebalina kyebamanyi era tebategeera. naye enkomerero y'ensonga etera okwewuunyisa,
owekiba Allah subhanahu wa ta'ala gamate fakhasafna bihi Allah subhanahu wa ta'ala namusanyawo namuzizisa namuzikiriza yeye nyini Qarun wa bidarihi al-ardh namakage nesitowaze nebyenfuna bye Allah nabisanyawo nettaka. Qaruna Musa n'abakkiriza baatunuulira Qaruna ng'ayimiridde wayimiridde ng'ebigere Allah yalagira ettaka limire na buli kyonna ekya Qaruna n'atandika okuserengeta mpola mpola ebigere ne bibulirayo. Awulira agenda naye nga teriyo asobola mutaasa. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, bambi teyalinaayo kibinja ky'abantu wadde omuntu yenna amutaasa ku bibonerezo bya Allah. Min duni llah, tewaaliwo asobola kumutaasa ku Allah. Wama kana min almuntasirin, era teyalimu abo bataasibwa. Allah yamukwata mpola mpaka lwe yaggweerayo. Twandikubya ebifaananyi naye katubireke. Naye bw'olaba abantu nga bafiiridde ku mbeera ey'obutakkiriza Allah ng'ate babadde bulungi nnyo ku nsi, gwe Allah n'akulekako ku nsi ng'akuwadde obusiraamu n'akuwa n'okubeera ng'olinako obulimu obutonotono bw'okola, oba oliawo Allah bw'anakuwamu empeera. Oyinza okugamba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams, oyinza okugamba nogati mulwana ani mulwana. Buli yenna yawangaala naye, abayogera naye nga bagamba nti yali musajja mulungi. Zimwe abo bagagga bawangadde ku mulembe nga kweni nga ali muntu mukulu. Zimwe enterprises, mulwana ne naisiwe, Mabirizi ne Mabirizi complex ze, naye bonna ku nsi tekulino. Gwe wabadde weegomba jjo, asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaqulun, nga bagamba nti waika anna Allah, abange senga tekiri nti Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, senga tekiri nti Allah yasalawo n'agaziyiriza ebyenfuna ku gw'aba ayagadde mu baddu be, ate era n'asalawo n'akomekera ebyenfuna oyo gw'aba ayagadde. Senga kye twali twegomba okufaanagana Qaruna embeera ze, senga naffe Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yatuwa kyandibadde nga saawa eno naffe senga tuli ku mbeera ndala. Abasajja n'abakyala bagamba laula an manna Allahu alaina, senga tekwali kusaasira kwa Allah, laula an manna Allahu alaina, senga tebwali bulungi bwa Allah gye tuli. Bulungi ki?
abantu bano abalaba Karuna nga Allah amuzikirizza bo nga basigaddewo bulungi ki bwe bagamba nti Allah yabawadde obulungi obubataasizza ne batabeera mu mbeera nga bo gye babaddemu bulungi ki wangi lawla an manna Allahu alayna kiki Allah kye yabawadde ekyenkizo ku Karuni na busiraamu awwala lawla an manna Allahu alayna busiraamu awwala ze manye okutuulaawo waliyo mukwano gwange bamuyita Seeka Asadu Marwan naye mu mbeera nga tujja tuse tusaaga amanyi okugamba nti omulangira omunaku omwavu omulangira abeera omwavu naye bw'otunuulira abalangira n'obutakkiriza bwabwe Allah naawe ne weetunuulira Allah bw'atwala gwatutte mu mbeera gy'alimu ngamba nti lawla an manna Allahu alayya senga si bulungi bwa Allah bwe yampa kya busiraamu yampa kya busiraamu mbeera omusiraamu mu bulangira nga ndi munaku nasibeera mugagga mu bulangira nga ndi mukafiiri obeera mu nsi nga toli mukulembeze ng'oli musiraamu n'otabeera mu nsi ng'oli mukulembeze nga toli musiraamu beera mu nsi nga Allah takugaggawazizza ng'oli musiraamu n'otabeera mu nsi nga Allah akugaggawalizza mu nsi nga toli musiraamu khasara temuli kalungi musiraamu gwe beera mu muzigo Allah bw'abanga mwakyakutadde ng'ofuna ng'oli musiraamu mu mbeera eyo beera bw'otyo n'otabeera mu nsi ng'olina olubiri mwosula nga buli omu gwakomye amaaso naye nga mu lubiri mwosula toli musiraamu si byangu byakutegerekeka naye olunaku lwolisinkana min ni'amillahi alaik mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yakuwa kwe kubeera nga yakufaanaganya bwatyo lawla an manna Allahu alayna la khasafa bina abantu bamanya nti Allah embeera gy'abatadde mu ennungi luvannyuma lwakulaba nga abantu ababadde mu eyo gye beegomba ng'ebafuukidde ekizibu vuga akagaali vuga boda boda beera muvuzi wa takisi nagamba mwannyinaze nti genda mu kyalo taatawo yalekayo ettaka bw'oba okyekubagiza obwongo bukyusa otegeere nti ogenda n'okozesa amaanyi go n'olima lumonde nga woomulimye wa halaalu n'ojjayo lumonde n'omulya nga lumonde gw'olya wa halaalu tobeera akulira eddwaliro lyonna tobeera akulira eddwaliro lyonna gwe bakwata ssente
ne baziwa sente ezo za ddagala ly'abantu n'okwatako haafu yazo n'oteeka mu nsi n'ogenda n'olya bulungi n'osula bulungi. Ekiseera ky'okuvunaanibwa ku ebyo bwe kinaatuuka abantu bajja kumanya nti Allah bwali busaasizibwe. Omuntu yenna ali e Uganda wano, baganda bange mmwe, omuntu ng'oli Uganda ng'oli musiraamu ng'okola obusiraamu bwo, bwe kubeera ng'ogenda e Bulaaya gye walaga oba gy'oyagala okgenda nga kijja kukusuuza obusiraamu bwo, n'omulimu bw'obadde okola nga bulungi nga nabwo togenda kusobola bukola, naye nga bagenda kuwa sente empitirivu asigadde e Uganda ku busente obwo obutono yasinga okubeera ew'ebbeeyi. Ogenda kukimanya lawla an manna Allahu alayna la khasafa bina. Bw'olirabako banno abaali mu nsi muno nga bagezaako okulongoosa ne bagenda mu nsi wo batasobola kulongooseza ne bafa nga bafiiridde ku mbeera etasanyusa Allah, abantu bagenda okutegeera nti embeera gye nalimu gye nayitanga embi eyali ennungi. Awo baganda bange ab'e Dubai abalimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire era abongere okumutya. Naye ngenda bwogerako lwa nsonga bbiri. Esooka, omuddu gwe nasanga ku airport nga nkomawo nveeyidi okujjanjabibwa omulundi ogwokubiri ne musanga mu transit nga mmanyi nga nze simumanyi, nga mmanyi naye nga nze simumanyi. Najja weentudde nambuuzaako nansaasira obulwadde nanga nti naye seeka tommanyi naye nze kumanyi. Nemugaa nti kiki? Nanga nti mu transit wano wondaba nzira Uganda, nali nkolera South Africa nenjagala nveeyo nzijjeko mu nsi muno gye mmanyi nti ya busiraamu nkolereko wano, naye mmazeewo ewiiki ebbiri naye wannemye. Ekyannemesezaawo bintu bibiri. Ekisooka, seeka n'ekirabu kyange kino kyolaba mu mirimu emyangu omwangu omuntu gy'asobola okufuna gyakubeera waitress mu buwoteeri, naye tebaagalako wadde akooya. Bagamba nti obeera ddate ojjako olabika bubi, n'ebirabu bino bisobola okugenda mu byokulya by'abantu n'ebyokunywa byabwe, baagala biveeko. Sikisobola, kaŋŋende waffe. Bwe naafuna omukisa oguddayo gye nali, wali yaddeko South Africa okusinga wano e Dubai. Owekitiibwa Allah ajulire ku byenjogera. Naayogera ekigambo ekyokubiri. Ekigambo ekyokubiri yaga nti seeka wano tetusobola kupangisa omuntu okumusanga nga yeepangisiza ruumu yiye mwawangaalira oyo aba mugagga. Naye kyetukola tupangisa abavubuka 3, 5, 6 ne mupangisa omuzigo ne muteekamu deeka mugimanyi nazino ez'amasomero ne muteekamu deeka, buli omu n'akontributinga ku deeka yaawo woosula kyekibeera ekibanja kyo. Naye seeka oba oli waggulu munno nanyini poloti eya wakati n'aleeta malaaya n'amukozesa ng'owulira, gw'oli waggulu munno mu kipanja kyewu kya wakati. La ilaha illallah. Bw'obagambako seeka nga bakugamba nti oyo akyalimu olw'e Kampala, akyalimu olw'e Uganda, lujja kumuggwamu olwo obugezigezi. Laga nti abeereko nno nga mukazi we naye malaaya we. Ani? Malaaya we. N'oyise ennaku 3 owa wansi n'aleeta.
omusiraamu nanga nti seeka ngenza okubibalamu nga sisobola kuwangalira wano kaŋŋende e Kampala. Allah bw'ali bampadde obusobozi obuddayo South Africa ate yaddeko kaŋŋende eyo nja kuddayo. Nafunye essimu ye mu wiiki eno ewedde nga ŋŋamba ti seeka alhamdulillah Allah yanzizaayo ndi South Africa. Malakum naye ngaabo balese bakyala baabwe e Uganda naye nga bawangaala bwe batyo. Nasalu llah alafu walafiya. Thawabu llahi khairun liman amana wa amila saliha wala yulaqaha illa sabirun. Omu muganda wange ali Dubai nampeereza kibuzo kati seeka ngenda kubeera wa mazima gy'oli kiramulwa kitya wano embeera gye tuwangaalirako okusobola okubeerawo tuwangaalira ku masturbation. alinamu ku imaani obwagazi abumala mu mbeera eyo. Seeka nkole ki? Kirimu ebyo ebikkirizibwa oba nedda? Omulala mbeera naye ku kyalo yatunda bodaboda ye nga ndaba najja nanneebuuzaako n'akomekereza ng'agenze. Bwe yatuuka eyo ne basooka bamutereka we bamuterese, bwe mamugjayo omulimu gwe baamutwalako baamuteeka ku geeti ya Mwenge. Abubakari kiki? Salamu aleikum. Aleikum salamu. Seeka nina ekibuuzo. Omulimu gwe nafunye ndi ku sitowa ya Mwenge, ogwange gwakusayiningako nti bafulumiza kuleeti 8. Ogwange gwakusayiningako nti batutta 5. Ogwange gwakusayiningako nti tuleereerese etikudde kuleeti 3. Nkole ki Seeka? Namugamba nti illa ofuna omulimu omulala wa illa akomyewo wano yakola yasinga. Nkukakasa bw'ali ku kyalo olwalira avuga ka takisi. Simayire ebyo gyebiri najibullah, ebyo gyebiri mwabawangaalako ne baganda baffaabo ezo embeera. Unasun yaishuna hakadha. Naye ate ffe bwe tubalaba bangi tulowooza nti bwe bali obulungi. Allahumma okujjako abo Allah bwe yasaasiranga eyo gye muli naye ng'emirimu gye mukola gibasobozesa okusigala nga muli basiraamu awalan. Ekyokubiri gibasobozesa okusigala nga musinza Allah. Wa illa obulungi bwe mulowooza nti bulungi si bulungi. Mukkirize mbeere wa mazima gye muli okujjako oyo Allah gwe yateeka mu mbeera nga yasigala musiraamu ku busiraamu bwe. Ekyokubiri nga yasigala emirimu gy'akola gimutuusa mu maaso ga Allah ng'afunye empeera ng'ajja kuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ne bwe babanga bakusasula $200 buli ssaawa, $300 buli ssaawa, ng'okola essaawa 5 mu lunaku n'ofuna $1,500 nga mu lunaku ofuna obukadde 7. Nkukakasa nti anta au anti fi khasaratin, muli mukufaafaganirwa illa man rahima Allah. Lawla an manna Allahu alaina, abantu bajja kumanya nti kwali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Senga kwali kusaasira okwo la khasafa bina waika annahu la yuflihu alkafirun, waika annahu la yuflihu alkafirun. Dala abantu abali ku nsi nga tebakkiriza Allah, they are not successful. Ne bw'obalaba nga beeyagala, they are not successful. Khitaman,
guno tekujja kuguddamu era tugukomya leero. Allah yagamba nti tilka ddaaru al-akhira, tilka ddaaru al-akhira, eyo yennyumba ey'enkomerero, ate gye mulimu daaru dduniya, eriyo eddaaru al-akhira, obulamu obw'enkomerero obujja mu maaso g'oluvannyuma lw'okuva kwaffe wano. Allah abusongako n'agamba nti naj'aluha, Allah yabuteekerateekera abanaabufunamu emirembe, abanaabufunako okweyagala bwabo lilladhina la yuriduna fil ard, la yuriduna uluwan fil ard. tilka ddaaru al-akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi, abantu abagenda okufuna enkomerero ennungi ku nsi tebalina bino bibiri. Ekisooka, la yuriduna uluwan fil ardi, tebeefuula bakitalo ku nsi, tebeefuula bakitalo ku nsi, tebeefuula babbeeyi ku nsi, wabula ebbanga lyonna balina tebalina babeera nga adhillatin ala almuminin, babeera down to earth, babeera bakakkamu, babeera beetoowaze. Allah yabaggulirawo teyabaggulirawo, babeera bakwansi, adhilla adhilla, la yuriduna uluwan fil ard. Omuntu Allah gwanaabwa enkomerero ennungi ng'amusitudde mu famire ye, ne bwamuwa Allah obugagga obufaanagana butya, asigala mwetoowaze eri banne. Naye Allah bw'asitudde abantu mu famire, beefudde ab'enkizo, beefudde ab'ekitalo. Tobanga enkomerero ekusubye olw'enneeyisaayo gye weeyisiza mu nsi. Omusiraamu mu basiraamu Allah buli lwamuwa n'amufuula obwenkizo, oba mukulembeze oba mugagga, mu basiraamu afuuka wa kitalo, tagambwako. La yuriduna uluwan fil ard. Lwaki ofaanagana bwoti ate nga gwe seeka mu bantu? Lwaki ofaanagana bwotyo ng'ate gwe seeka mu society y'abasiraamu? La yuriduna uluwan fil ard. Lwaki oli wa kitalo nnyo mu makaago n'abantu bo to the extent tebasobola kusemberera, abaana bo tebakusemberera, mukyala wo takusemberera. Subhanallah, lwaki oli bwotyo? Wa ibadur rahman, wa ibadur rahman, abayitibwa abaddu ba Allah, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, abaddu ba Allah batambula ku nsi kuno nga beetoowaze, nga bakkakkamu. Lwaki ffe tetuli? Nasalu llah al-afwa wal afiya. Lwaki ffe tetuli? N'omukyala n'atuuka okufuuka obw'ekitalo eri bbaawe, mukyala atuuka okwetwala nga yewe bbeeyi ku mwami we. Uluwan fil ard. Nze olwo omwami amugamba, n'amutunulako. Ayinza okuba nga mukazi wattu Allah yamuwa muwagguufu, ng'ate omusajja eyamuwasa ate ye kati bw'atunula bw'ati, n'amutunulira okuva waggulu n'akassa wansi, nagati senga weemanyi. Lwaki obibuuza lwaleero oluvannyuma lw'okutuuka mu maka ge? Ayinza omutunuulira, mwami yamuwasa, niye olw'obulungi bwe yeerabako bw'atunuulira omwami we n'abakola kyamugana gati tamunyeze, yeewunyiza bwewuunya mugati. Senga omanyi, manya nti kyolina kyabbeeyi okusinga gwakirina. La ilaha illallah. Ayinza okuba nga famire mwava yabbeeyi okusinga oy'omukiri.
omusajja ekyo kyokka kimukakkanya ebyaleero nno abeere ng'omukyala yalinamu ng'omusajja. Njagala kubakakasa nti buli alina omukazi olwaleero akaaba illa qalila. Buli alina omukazi olwaleero akola ki? Akaaba illa qalila, okujjako babalibwa ku ngalo. Leero bw'otuuka mu bano abali e Bulaaya naye ensonga yaabwe eri eki kyabakyala balinamu ku kantu okusinga abaki? Okusinga abasajja. Leero bw'azaala omwana omu, babiri, basatu, babeerako n'ensako gye bamuwa ye buli ku mwana. Ate omusajja yeetetenkanya. Kati abasajja baliira ku bakazi, kati abakazi babbeeyi nnyo ku baki? Kati omukazi yabeera ddinga yewe bbeeyi, yabeera ddinga yewe bbeeyi ku musajja. Tilka ddaaru al-akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard. Ekyokubiri, bw'oba oyagala enkomerero ennungi mu nsi wala fasada, omuntu anaafuna enkomerero ennungi ku nsi takola bwonoonefu. Nasalullah al-'afwa wal-'afiya. Enkomerero ennungi y'abantu abawangaalira ku nsi nga ku nsi tebakozeeko bwonoonefu. Enkomerero ennungi y'abantu abawangaalira ku nsi naye nga ku nsi okwo tebakoleddeeko bwonoonefu. Oba Umaru anaawona, oba Isimayiri anaawona, Sekalo onoowona okukolera ku nsi obwonoonefu. Ramla Zainab onoowona okukolera obwonoonefu ku nsi, ng'obwonoonefu bususse ku nsi, ng'obwonoonefu butususseeko. Wala fasada. Yagamba nti wal aqibatu lilmuttaqin, enkomerero ennungi y'abantu abawangaalira ku nsi nga bali mu wakati ya Allah. Enkomerero ennungi y'abantu abawangaalira ku nsi nga bali mu wakati ya Allah, akeekeka amateeka ge, ne bamanya nti Allah alagira kino ne bakola, ne bamanya nti Allah kino akiziyiza ne bakireka. Nasalullah an yarzuqana attaqwa. Allah tumusaba atugabire okumutya. Man jaa bilhasanati, mukole. Omar kola. N'omwami aliwo anampuliriza, kola. N'omukyala yenna akole ng'amanyi nti man jaa bilhasanati, anasinkana Allah ng'alina akalungi kakoze mu nsi n'akasinkana nako Allah, falahu khayrun minha, Allah agenda kukamuwaamu bulungi. Bannange tukole ku nsi. Waman jaa bisayiati, kola ebyonoono byo. Waman jaa bisayiati, kola ebyonoono byokola. Omar kola ekyonoono kyokola, Nakabaale kola ekyonoono kyokola, Faisal kola ekyonoono kyokola. Waman jaa bisayiati, omukyala yenna kola ekyonoono kyokola ku nsi, osinkane nakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Naye anaasisinkana Allah n'ekyonoono kyonna oba n'ebyonoono, fala yujiza alladhina amilu sayiat, fala yujiza alladhina amilu sayiat, Allah tagenda kusasula muntu yenna akola kyonoono ku nsi. Allah tagenda kusasula muntu yenna, mwami oba mukyala, akola byonoono ku nsi, illa ma kanu ya'malun, illa ma kanu ya'malun, okujjako Allah okubasasula ebyo ebituukana, ebigwana, ebijja mu bwonoonefu bwe bakola ku nsi. Fa anta bil khiyar, fa ana wa anta bil khiyari. Nze naawe buli omu yeeronderawo ayagala kusisinkana nakyo. Kiki kyayagala okusisinkana nakyo Allah? Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha, wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladhina amilu sayyiat illa ma kanu ya'malun. Determine your destination. It is your deeds that determine your destination. What you are doing today
what you are doing today, chokolo olwaleero, you are going to be accountable for it tomorrow. Enkya nze naawe kitukola olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukituvunaana. Shi'tum am abaitum, omuntu ayagale oba agaane, omuntu yeeronderewo kikyayagala okusinkana nakyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba ateekako amaanyi, kyaba afubako olwaleero ng'ali mu nsi. Naye ayagala asana okuyitamu n'okusukkuluma ku lunaku lw'enkomerero ateekeddwa kubeera musiraamu ku nsi nga ddala musiraamu. Ekyokubiri, ateekeddwa okubeera nga mu busiraamu bwe afaayo n'akola emirimu emituufu mu bulamu buno obwensi. Ekyokusatu, ateekeddwa okubeera nga mu nsi teyeegulumiza, teyeefuula wa kitalo, teyeetwala nga wa waggulu. Ekyokuna, ateekwa okuba nga ku nsi takolako bwonoonefu. Ateekwa okuba nga ku nsi takolako buki? Bwonoonefu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo bye biyassa mu Qur'an, atugabire okutegeera, atugabire n'okumanya, atugase ne byatuyigiriza nabyo atwongere okumanya n'okutegeera. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.